Can we put like one sack? Then you come for the rest. Ajamin, come on, hurry up. But like here, you can put. But the person is good. In this place. Tie one sack, then bring another. This one, if you bring out the type from me. Adam, eu que for the one carry up. Yeah, people there. Agora vai botar ali em cima, bule. Kasogena na sure kuni yangu. Ndio sisi gari nao. Don't talk. She's talking to you. You have to stop. Vamos. Baleka. Iye kati bachimanyi kati. Kati omuvubuka ekitegeza ya muvubuka. Naye tumvubuka yakajja. Eh. Bona makago. Anogala bila. Zanga wanu wacha. Nenda. Ruko gabubanga. Give me that panga there. Give me that panga there. Ndachiri makago. Bola bekintu nga kirimo. Mbadde kiraba mu mabira. Ndalaba omusajja nga bagimufuuzeeyo bambi. Naye ndi okufuuza. Yika saa. Abantu okujja mu kitundu kati ngono omuvubuka. Nti weewuma. And he has got his chance also to Kwa hiyo munda. Ndio wasi. Nimekaa yeye akachukua kwa hiyo. Anti kueleza wana, hivi papa kinga Okay, what's wrong with your vehicle? First climb up and help us put people from that area. Climb from that area. Apana. Sikapoko. Soko tereze wano. Jubiri wagamijwa. Wano. Wali ani aje mwadi. Ocha ya bimbuli. Kama ati ari manya ate ya. Wali wabashigete. Wali yo. So biri wange. Mata kutandi. Ndi mwiki ngabbi.
ayinza okubanga enjaga ekitundu awo wonna ekyonoonye kubanga abakolayo obukozi buno ojja kusanga banywa bagiguza bagigabirako abagibba obubbi kubanga bamanyi weeri n'olwekyo nti ekyo kyabulabe mu ngeri mu bendala naye abakulembeze naffe tulaga omusajja watuukira okuba n'alima oba n'asuubula n'atandika okupaakinga n'atunda oba n'asuubuza gy'asuubuza ndowooza buli muntu yalibadde afaayo ku munno okulaba nga bwe tunoonyereza ku batemu nti abatujju baasaze ne bayingira Uganda n'enjaga tukitwale nga kyabulabe eri abantu so basente b'ebyalo nze kwentandikidde benkulembera tubeere nga tukanudde amaaso omuliraano awo gwoba osimbye musiri gw'emmwanyi bagwa muwogo ye ng'alime gwanjaga bulabe teri kyonoonye eggwanga lino n'abaana baffe abasoma mu masomero ng'ebiragalalagala ebinyoobwa obutereevu enjaga gye babba obutereevu ku nnimiro n'ewalala n'abo abatunda egyo emisokoto gw'ebito mu ngeri efaanana bwe so ebiragalalagala mu bufunze byo si birungi n'akamu mu ngeri emu oba endala. Ebiragalalagala bye bimu ebisingidde ddala okuleeta obutabanguko mu ggwanga lyaffe. Omuntu yenna kasita aba ng'akozesa ekintu kyonna ekijja obwongo bwe ku kutegeera kwe okuli nakyo ne kimuteekamu okutegeera okulala kiba kya bulabe. Abantu bonna tewaliwo muntu akozesa biragalalagala n'ogamba nti alina eddiini mu mutima. Tewali muntu era beebo b'owulira nti nze nkutta sirina ddiini. Kireeta ekifaananyi okulaga nti embeera y'abantu etandise okubeera nti obuvunaanyizibwa ffe kennyininyini ffe tubusudde okuva wansi. N'oyigiriza omwana wo okunywa enjaga n'omuyigiriza okugitunda ne mukazi wo ate ng'ekizibu bwe kimala okuggwawo nga baga nti gavumenti etuyambe. So nti nze nandirowooza nti bwe babeera nga bonna baabakutte babatwale babasalire ebbanga okutandikira mu myaka 5 okudda waggulu baligenda okuvaayo ng'enjaga ebawadde mu mubiri. Kubanga yeviirako abantu baffe okufa mu bitundu ate kubanga yo buli bw'oginywa ebaako kyekkola. Naye nzi kyensaba gavumenti kwe kubeera nga enjaga eyo omuntu oyo we bamukwata asibwa obulamu bwe bwonna abeere eyo nga takyalina chansi wasobola kubeera nti akozeseza enjaga eyo kubanga bw'onaamusiba n'omweta era agenda kukomawo ate obenga amukugwa. Kati nze kyensaba gavumenti twalibadde tuzza ku kyenjaga nti omuntu asibwa lwa bulamu bwe bwonna bw'asigazza ku nsi abeere eyo nga gy'ayigireeyo kiwe omulala atannakigendamu okutya okubeera nti atandika ekikolwa ekyo. Eyonoonese nnyo olw'abantu abatabuse emitwe emitima n'eddiini n'ebaggwamu ne batandika okukola ebikolobero nga okukwata abakazi okutema abantu okukwata abaana bakozesa manya mayirungi naye ng'okusingira ddala enjaga efuuse ekizibu wano mu ggwanga naye nga ebizu biringa bibiri. Ekisooka gavumenti njala kugitegeeza nti ne muba enforcers n'abalina okugikwatisa enjaga mulimu ate nabeera abagikozesa. Kati bwe tuba tulimba okulongoosa ekintu ekyo tulina kutandikira mu bitongole mu makomera abansibe abo gye balaga kubanga omusibe agenda mu kkomera ate n'anywerayo naye enjaga nga bagigula nga in charge ne osinga naye akimanyi nti abasibe abali mu kkomera bagende wagundi ne banonayo enjaga ne bajja ne baginywera munda. Kati kitegeeza nti n'oyo abakkiriza naye muyaga kennyininyini naye agikozesa. Tulaba kisaakaate kasimanyi nti baalimayo enjaga ebampisa olwaleero nti defense isoko gy'olaba ekiri wano ngenza okutuuka wano nga ndaba njaga eri mu kisaakaate gye mbadde simanyi mu kitundu. Era kyabulabe nnyo kubanga bulijjo tunyoonya ab'enjaga tubakwate nga simanyi nti muno mulimu ow'enjaga. Era tubanyoonya bulijjo buli alina enjaga tumunyoonya ntumukwata ntumutwala ku poliisi. Era kino twewuunya bwewuunya okulaba nti enjaga eri mu kitundu kyaffe okwenkanira wano bwekyo. We are looking at the not prefer a charge of being in possession of opium against the three people, and this sounds as a warning to everyone who could be dealing with this. Though at the moment we are failed to know the source where it's coming from, he hasn't given us, but we shall interrogate him also so that we get to know where the source of where the supplier is.